السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمات وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولهم العافية. Ensi yonna weeri bannamawulire tubalina ab'eddiini we bali n'abakulu b'ebika bonna we bali tuli bamukisa. Kati omwana yenna oba omuntu yenna eyeesamba essaawa eno tabangako kwemulunya kwonna. Mukolo mukulu nnyo abantu betuze okumalako ensonga familia ezalifa bwetunaba tuguddawo waliwo abalala tugenda okusaako naye ngaabo tetugenda kubateerako wali, tugenda kubazaayo wali ewalitaita wangwe nga okwo kuliko omusika kuliko omugenzi bulyaba nga omusikawo yenampowa era nga nerugawo yenakafu. Ate bwetunavaawo waliwo omugenzi Tulumeidi nga omusikawo yenalumuza nga lubugawe yenakulusaala. Toti waliwo n'omulala kwetugenda okusaako era oludda luli nga omwana omugenzi Tanida omusikawe nemugenda kubanga mumulaba oba katubategeeza kuba akyamuteekateeka oludda wali. Tuterako abasika abaana n'abazzukulu
abantu bano bava mu luggya bazzukulu ba Ismail Mukasa ate era nga bazzukulu ba Mugeramula era nga bava mu luggya lwa Maalo bava mu lunyiriri lwa Kikongo Emuloli nga bava mu Mutuba gwa Sinsawo Emwenda nga bava mu Sigali Akamyuka Kawonyera Ekiringo nga bazzukulu b'Amazige Emuyenje Kuziro nga bendera Mpindi Akabbiro Kiyindiru omubala gwabwe gugamba nti Sambe Gotto nga ne Kamyuka asamba erirye. Okola omukola ajja kubeera andulira n'omulala ajja kubeera andulira naye njagala okubategeeza nti zayibirire wannamwe nze Nsaalo Obuliro Sawo nga nze nva mu nju ya Ssemu Mukasa ate era nga nva mu nju ya Simoni Mukasa nga nva mu lunyiriri lwa Kawanga ekikutu mu Kyaggwe nga nva mu Mutuba gwa Kyalula ekikutu mu Kyaggwe era nga nva mu Mutuba gwa Mayobe Lugomba era nga nva mu Mutuba gwa Sensawo Lugenda nga nva mu Mutuba gwa Nnunda emwe Ebululu Engongwe nga nva mu Mutuba gwa Muluka Essubu ebyo gye Mutuba omukaaga Mutuba gwa Nkolongo Musanvu ebyo gye mituba omukaaga okwetooloolera essiga lyaffe ly'Akamyuka Kawonyera Ekiringo. Nva mu ssiga ly'Akamyuka Kawonyera Ekiringo era ly'essiga lyekulembera era nga ndi muzzukulu w'Akamyuka Mugalo Egumunda nga ndi muzzukulu wa Mboga Ensumba Mawokota era nga genga amasiga asatu okwetooloolera oba okukula akasolya k'omutaka Mazige. Nva mu kasolya k'omutaka Mazige Emuyenje era nga eyo n'endira Mpindi Akabbiro Kiyindiru. Omubala gwe ogugamba nti Sambe Gotto nga ne Kamyuka asamba erirye. Ebukojja Mmanga azaala eyo ndi muzzukulu wa Namwama Ebuwama eyo n'endira y'Obukobe.
tubadde mu nteekateeka y'okulaba ng'ennyimbe z'abannaffe baganda baffe bannyinaffe ziggwa. Buli omu kyakudde tukwebazizza nnyo, weebale nnyo, weebalire ddala. Nze ng'agenda okukola olukola olwaleero, erinnya eryange nze Ssaalongo Tomu Bwabye, nga ndi mutabani w'omugenzi Joseph Mawube gwe twateeka mu Luwombo, era ndi muzzukulu w'Amatabi Bagaliira nga naye ali eyo. Nva mu lunyiriri lwa Muwonne Ssaŋŋanzira mu mutwe gwa Ssensawo Lugenda mu ssiga lya Kamyuka Kabayera, ng'era omujjajjaffe Mazigo ku ntikko ye jjajja wa Kasolya kaffe, era ffenna mwe tumuva. Ng'omubala gwaffe guvuga Samba Egotto nga ne Kamyuka asamba erye. Maka yasikidde Haji House Buzinda, ng'ono naye muzzukulu wa Ismail Mukasa, nga muzzukulu wa Mugeramula, era ava mu lugya lwa Maalo, ova mu lunyiriri lwa Kigongo Emulole, era ng'ova mu ssiga mutwe gwa Ssensawo Lugenda, mu ssiga lya Kamyuka Kabayera Ekiringo, ng'era jjajja ow'omu ntikko ye Mazige. Ismaili ofunye Kamyanyi, omusikakamya tosikidde bugagga wabula osikidde buvunaanyizibwa. Njagala otunuulire abantu bano bonna omanye nawa w'ogenda. Obeeranga musajja atasalirawo musungu, kuba abaganda bombalabe bangi, obanga mukakkamu. Ekirungi ekintu kino okiyingiddemu ng'oli muntu mukulu. Ebigambo bye nkugamba bigenda kuba nnyongereza bwongereza. Obeeranga omwami omusajja ayagala obwakabaka n'eddiini yo. Oyanirizanga buli omu gw'olaba, kubanga mu maka temuba kkubo. Yagalanga baganda bo, era nga wabangawo okuteesa kwonna kusalangawo mangu. Ate tebakutegeereranga mu nsonga yonna, obanga mwesimbu ng'osalawo. Baganda bo baasi era basanyufu, tetufunyeewo wonna awakanya, tetulabye kantu konna. Bawulidde bulungi ekigambo ekya taata kye yasalawo nti goono bakulembera bakisiimye. Mu nkola eyo tobajuzanga, ate nakujjukira birala. Beerangawo ku bubi, beerangawo ku bulungi. Nkukwasa ekifundikwa kino nga kekano akabonero akalagira ddala nti gwe musika wa Haji House Buzinda. Ekifundikwa kino kiriko amatu nga bw'okiraba. Owulirizanga tubuzabuza n'ekitongozeddwa nti biri libadde awo bwekyo, naye kino tukimuwadde ekifundikwa. Tukuwadde ekifundikwa kino nga ke kabonero akalagira ddala nti gw'osikidde taata. Ekifundikwa kino kiriko amatu abiri. Owulirizanga banno, ate n'osalawo ekyo kyennyini ky'olaba nti kigwanidde. Olubugo luno si kyambalo kiri awo nti ate kya sitaani.
lwe lugoye lwaffe olwasooka era olulagira ddala nti tuli mu nnono yennyini. Okukwasa effumu lino nga kekamu kabonero akalaga omusajja Omuganda otuyaberanga bwabadde oba mu maka ge temwabulangamu ffumu lirwanyisa buzibu. Effumu lino Abaganda lye bakozesa okugazira Obuganda era lyalwana nnyo Obuganda ne butuuka mu ssazi zetulina. Effumu lino gy'olaba liwangiddwa mu muti mukusaba ssimu. Baali litadde mu kyuma akulagira ddala nti lijja kukola omulimu, naye wabangawo ekyetaaga okumenyeka omenyekanga. Bw'oba olisimbye likwatira ddala mu ttaka ne linywera, wabangawo ensonga onywereranga ku nsonga tonaanaagiranga. Effumu lino lirina enjuuyi bbiri ezisala ate ne libaako wakati. Oyogeranga kimu n'olulimi lwo oba oyogedde nti olwaleero nti kino kiba ekyo ate nekya tukyusanga. Ate otunuliranga enjuuyi zonna tutunuuliranga luyimu olumu. Oluba lw'abawala bagamba ki, olw'abalenzi bagamba ki, n'olyoka osalawo. Kukwasa omuggo guno gwe bayita tonnyomera mwange. Okulagira ddala omusajja ajjudde effumu olirina wolisawuka ne ligenda ate musigaza tonnyomera mwange era osigala olamula. Beeranga n'omuggo guno ogulagira ddala nti oli musajja Omuganda omunywevu aweeredde obuvunaanyizibwa bw'ojja okutwalira ddala nga nsonga. Kozesa akambe kano owaatire ng'abagenyi bonna abanaabakyaliranga mu maka gammwe era bo tebagendanga njala anti olugenda enjala teruba revansi. Nkukwasa endeku eno tugiyita ndeku ya binika nti buli ajja waka tavangawo nga talina kyanywedde. Endeku eno erimu enseke bbiri obanga n'emmizi, naawe obanga n'emmizi. W'owulira kiri nga kinaabatabula tokijjanga, kimire kiyitewo musigale nga muli wamu. Oluseko lulala luleeta wobangawo ebitambula obulungi leeta era twala kubanga teri nkoko etakula ezza mu maaso eba nsezi. Nga njagala mugaggawale nga mwolaba ab'empindi tebaba baavu, mugende mugaggawale mwongereze byemulina. Ate ne neebaza saagala nkalekeyo omugenzi yeebale kusomesa baana kubanga obwedda ndaba nga bonna balirandi yeebale kusomesa yeebalire ddala. Abalala bagamba mb'ogaba nnyo olina sente oba kyekyo oli mugaga naye bakutaddemu obwesige. Kintu kikulu nnyo, tewakubiddwako kalulu erinnya lyo lyazze nga tewali alikuganya. Bwetyo essaawa eno twagala okugumiza. Omanyi bwe tuba tukola bino, mwe abakulu batugamba nti bamalayika babeerawo, bajja Basemayiri Ausi Haji webali batutunuulira batuwulire n'abatulabula ensobi yenna weba ekoleddwa bavaayo ne balambika naye tukyatambula bulungi tewali mbojja yonna. Sebo tukuteekako amafuta okulembera amaka gano, twagala ogatte olujja luno, twagala okumekume oyagala ekika kyo. Bangi ab'ekika wano tobamanyi, ogende mu lukiiko, nze sikulabangako sikulabangako. Abasika abamu
tugomba kubateekako wano toddayo okumulaba ekika kirina emirimu gyakyo activities tubona ebintu byetutambuza ebipiira gyekika wabeerawo ekigo z'amazige tubeetaaga era tujja kuyita nnyo sebo tujja kutawaanya nnyo tuwaka ebintu byetutambuza egyekika yagala ekikakyo nga kabaka waali gezaako okulwanira Obuganda effumu lino bongerako ekigambo ekigamba olwaniriranga Obuganda n'omuggo guno bongerako ekigambo ekigamba olamule oweereddwa obuyinza okulamula amaka gano ofuuse omukulembeze olugoye luno bongerako ekigambo ekigamba nti kati omusajja kudde era oyambadde ogumidde okukulembera ttiimu eyo yonna nga bwogiraba abakadde bakuyita kamya abakuyita ani kati essaawa eno bikyuseemu omusajja omukozi wa ssente nkowe emikisa gy'olujjagiro emikisa gy'eddiini emikisa gy'ekika ky'embindi gyonna mubeere nagyo nga mukola ssente oyongere okufuna ssente nga bwe bagaita oli musajja mugani naffe tubagakosera owomutuba nga mayebya oyo mu kika ky'empindi muntu mukulu nnyo ye mwana wa Kamyuka Kawenyera omukulu naye mwana wa Nkizo mu baana banne bonna kubanga yateekako Kamyuka Kawenyera ekiringo twagala owulirize ng'ebigambo ng'osinziira ku matu abiri agakwongeddwako owulirize nga buli muntu ajja mu maaso go n'ensonga ye. Effumu lino lirina obwogi bubiri lisala erudda n'erudda osalanga mazima teweekubiiranga. Effumu lino lirina omugongo obanga n'omugongo tokyukakyukanga. Effumu lino lirina ekijigo kyekino ekirinyweza ku nyago naawe onywereranga ku nsonga. Effumu lino lirina olunyago guno omutwe ogukwatibwako liyitibwa lunyago bw'ogumenya gumenyeka naawe bw'oba kunenyanga omenyekanga. Effumu lino lirina omuwunda bw'olisimba wansi bwoti linywera naawe onywereranga ku nsonga. Bajjajjaffe ng'eddiini terinajja mu maka g'omusajja mwabangamu ebitabi bibiri eky'omwenge n'eky'omubisi ng'omuntu bw'ajja ono ekyayi waffe bakuwa ku ndeku n'onywako. Endeku eno erimu enseke bbiri, oluseke olumu luno luleeta ate luno teruleeta. Bakugamba nti ozibiranga ebyama obanga n'emmizi ozibiranga ebyama by'omu maka. Mweguli endeku eno kalombolombo okujjukiza mmwe n'ababiddawo nti abazungu baali tebannajja wano bino bajjajja baffe bye baakozesanga. Akambe kano omuzungu tannajja wano omusajja Omuganda naye yali mutetenkanya kubanga kano akambe kaweesebwa Abaganda nga omukazi kakozesa awaka emirimu gy'awaka gyonna era kaliko omumwa guno baguyita mukazi tatuma situmye nesitugidde osimba musi
n'osembeza wo Lubuga enkumi gye bakwasizza olwaleero buvunaanyizibwa bw'amaanyi. Hajawusi abadde n'ekifundikwa ekya mukadde we ekya jjajja wammwe Simayiri Mukasa. Abadde n'ekifundikwa kya Simayiri Mukasa era nga yalamula oluggya lwa mbuga eramula. Era naawe beera musajja munywevu nga ye bw'abadde. Omuggo ogwo gwe bakwasizza wano mu Buganda tumanyi ffe tusinga kutegeera emigga esatu. Omuggo ogusooka Kabaka yagukwasa Katikkiro wa Buganda nga amukwasa Ddamula. Omuggo ogwokubiri Ssaabasajja yagukwasa Ssaabalangira nga amukwasa omuggo gwe bayita Segulire Ennume. Omuggo ogwokusatu gwe guno omusajja omuntu asumika oba atuzibwa mu ntebe ng'omusajja Omuganda gwe bamukwasa obuyitibwa Tonnyoomera Mwange. N'olwekyo nti obuvunaanyizibwa obwo bwe bakwasizza tukusaba obukuume, tukusaba obukulembere, tukusaba obeere muvumu, tukusaba muli mu mutima owulire nga olina okwagala, olina lavu y'abanno ey'oluganda, ey'ekikakyo, ey'emikwano, ey'abantu. Haji Awusi Luzinda abadde musajja munnaddiini okunywerera mu kkubo eryo lyennyini Haji mwabadde anyweredde emyaka gye gyonna. Mu katundu okubeera muntu muvumu nga Haji bw'abadde, beera muntu ayagala ekikaate nga Haji bw'abadde, beera muntu ayagala eddiini ye nga Haji bw'abadde, beera muntu atasosola. Abo bonna bwe banaabaawo ensonga bagenda kujjawo. Kale bw'owulira nti obafeera muyinza bw'obulinawo akatotukubire ojja kufunayo omwana. Abategeezezza nti omusika ye Mugalu Siraje. Mugalu Siraje tetuli naye wano naye nga mwana wa Haji Mugalu. Bwe twabadde tutudde ekiro ng'ekika Muli mutima gwo weekubemu nga atudde wano nga ali wano naffe ayimiridde. Omugenzi Haji Mugalu asikiddwa Mugalu Siraje. Ekirungi yeetotoddeko ddongo ery'emabega nga n'ono naye Mugalu Siraje muzzukulu wa Ismail Mukasa era nga muzzukulu wa mbuga eramula ng'ava mu luggya lwa Maalo, ava mu nnyiriri lwa Kikongo, mu mutuba gwa Ssensawo Kawonyera Ebwera, Busiga lya Kamyuka Kawonyera era nga owakasolya waffe ye Mazige. Omubala gwaffe guvuga Samba Eggoto nga ne Kamyuka Samba eriye. Akabbiro kaffe Kiyindi. Mugalu Siraje tosikidde ssente naye osikidde buvunaanyizibwa. Oyagalanga nnyo eddiini yo ate n'oyagala nnyo Obwakabaka. Totiitiriranga Obuganda, tambulanga n'emikwano gy'olaba nga tegiswaza. Wabangawo kyonna ekisobye oba ekyagala okuleetawo obuzibu, ofuukanga lumuli. Obanga lumuli kuba olumuli bwe tulaba kibuyaga lwewunzika, emituba gitera okusiguka. Ebyo oteranga n'ogaba okigendanga ekisinza ekyo okomawo n'odda mu bantu. Tobeeranga buli kaseera nti nnemeddeko. Mugalu omusika okutegeeza nti osikidde banno
era ebigambo bino awulira n'abimutuusiza kubanga tetuli naye wano naye aliwo kati ng'alina n'akasimu okugamba nti bakugambye osikidde banno bangi baagala ekyenkanyi wobangawo ebisobye tusalirangawo mu busungu ate tuwabanga akutegeerera olondolwanga ensonga Katonda bakusalawo baagale bakumekume nga taata bwe yakolanga era ng'okulaba namungi w'omuntu ali wano ekifundikwa kino kyengenda okukuwa nga ke kabonero akalagira ddala nti gwe osikidde obugenzi galu. Ekifundikwa kino kirina amatu abiri owulirizanga ebyo byonna ebinaabangawo mu kika kyo oba ne mu lujjalwa mmwe. Ekifundikwa kino nno tetukisiriza misumaali nti tusobola gijjamu w'onoosobyanga tetugenda ate kulina lujjudde luno kujja tugenda kudda ekisumulule tukikuggyeko senga totukiriza bitugera ki bitwogera tetukisiriza misumaali nti tusobola kitagulula n'olw'ensonga eyo byetwogedde bitwale nti byebyo ebijja okuyamba okulembera banno. Era akalaga omusajja Omuganda bwe yabeeranga mu maka ge. Effumu lino nakyogeddeko dda nti lyayamba nnyo Abaganda okugaziya Obuganda, lye lyatuyamba okutuusa Buganda gyeri. Baalwananga era nga abalabe ne baddukanga bwe baali babasanze Buganda n'egaziwa. Biriko omunda guno bakozesa muti nga bakugamba baatadde batekawo kyuma ekitamenyeka naye bakozesa muti wabangawo byolaba nga si bwe byaligize omenyekanga ensonga ne zitambula bulungi. Lubuga gw'olondeddwa oyambeko ku musika ku mulimu gw'okutambuza amaka gano. Lubuga libabirye salifa akambe kano kakukwasa kajja kuyambangako okuwaatira abaana banga babakyalidde ekyokulya tebagendanga enjala. Basebo ne bannyabo bazzukulu b'amazige abali mu lujja luno olwaleero tusanyuse okubalaba. Abasika bamaze okusumikibwa nga ngenda nange okwegatta ku mukolo ogw'okusumikira. Mpozi nga erinnya eryange Nzegwalira Moses nga ntula ku kyalo Lugenda mu Lukatira Gombolola Ssaabagabo Ngogwe disitulikiti eya Buyugwe mu ssaza lino erya Kyaggwe. Lubuga twagala mubeere bumu, abaana twagala mubeere bumu nga kitammwe bwe yabaleka. Bwe wabaawo waliwo obusongasonga obutonotono obwo mubumale, enju ya Mugalu egende mu maaso, olujja lwa Semairi lugende mu maaso, n'ekika ky'Empindi kigende mu maaso. Mpozi n'akalaka sijja kulekayo nsooka okubeebaza abazzukulu ba Semairi n'abaana okukuuma eddiini yammwe ne mutatangatanga ne mutabuzibwa. Mpozi zijja kwogera bingi nnyo naye ab'Empindi tuba baavu era ndowooza muzirabye. Ate kyakubiri ndi muzzukulu wa Walusimbi nnyini nsimbi mu Buganda ambatungire nange ensawo. Webale nnyo webale ddala. Njagala kwogera ku bigambo bino. Ab'Empindi tetuli bakunja. Obutaka bwaffe buli Muyenje mu Busiro. Jjajja waffe Mazige atuula Muyenje mu Busiro. Jjajja waffe Kamyuka Mugalu yalinga atuula Bembe era mu Busiro. Jjajja waffe Kamyuka Kawenyera yalinga atuula Namakata era mu Busiro. Baatambula batya okugenda Ekyaggwe era bafuuke abakunja. N'ekigambo obukunja
abali wano njagala tutegere olwaleero kansooke njogere ku kigambo Bukunja. Bukunja yali muntu nga musajja muganda eyeddira endiga. Bwe balonda Kamyuka Mugalu okujja okulwanyisa abanyolo abannamuyonjo abaali bafuŋŋamye mu kyaggwe muno, ne Bukunja mwe yajjira. Era Bukunja mu lutalo olwo lwe baalwana baamuttira ku kasozi ku kayawanye Bukunja ogenda e Nansagazi. Enambowa n'omusika wa Nturume nga ye Mugalu Musa tugenda kubateerako wali ate era batuwe n'omusika wa Talinda. Mukasolya k'amazige emuyenje muzukulu wa Walusi Ebaka nga neddira Fumbe Abakirikere nga omuntu ono kumulaba abantu gamwe nga yagenda okukira omugenzi ayatuvaako naye nga bwe nabategeezezza ky'omuntu aba n'omusika atwala okuvunaanyizibwa mu maaso. Mugalu Musa bakulonze okutwala obuvunaanyizibwa obwanturume bwataatuusa. Oli mwana muto ne bosikidde baana bato. Abantu b'enju eno njagala mutwala obuvunaanyizibwa okulera abantu bano. Nga nkwambaza obuvunaanyizibwa buno nga ke kabonero akalaga nti gwe ozze mu bigere wa Nturume, osikidde emikwano gye yalina. Njagala obeere muwulize, omwetowaze, atya bakadde bo, alina eddiini, ayagala mikwano gyo, ayagaliza. Njagala osome ekyobugagga sookera ddala nga bwe nagambye bakadde bo bakulabirire bakusomese. Njagala osome, teri kyabugagga kyebagenda kukuwa nga tosomye. Olina okusoma obeere mukozi, kyebayita ekitundikwa. Kiriko amatu abiri nga naawe bw'olina amatu abiri, kiwulira olikola ensobi naye nambemu ekyo kikuddamu gwakusatu nywerera mu ddiini. Ojja genda mu ddiini endala bakugaye kino kirere tukumeko omuliro. Ndabye bangi abawera tuzeemu ne tubibasibira. Lwaki? Babiragajjalira ne babisuula ne babitumako omuliro oluvannyuma lw'okufuna ababalimbalimba, naye ate bakomawo. Kati okisuulanga obanga ensinga kuowulire kutuka ekyesaagala okikwatanga n'okibiza banyini kyo mubasifuna. Beera n'amatu agawulira, olina gano agawulira naye beera n'ag'omunda agawulira bye bakugamba bakadde. Beera n'engalo ezikwata obulungi abantu ekika kye kigenda okwagalako. Nabali babebi boosikidde bato bano bakwata bulungi. Beera n'engalo ezibakwata obulungi, nabo bajja kuba n'amatu agakukulira nga taata waabwe. Abaala Obuganda jjajjaffe oli abadde atutegeeza nti jjajjaffe owakasuka ow'ekibuga baamulonda ogenda okutabaala olutalo mu bakakasa nti yalina ffumu lino lyeyatabaaza okugaziya Obuganda. Lino lye bayite effumu n'okuba gundi akusanyusizza n'egundi akusanyusizza. Nga nzize obudda buno basebo ne bannyabo ab'empindi
ono ye Lubuga nga bwe mumanyi. Ukwate ko mwana muwala. abasinga bampita maka baikampani olunaku lwaleero esikidde jjajjange Ismail Kasa ate era nensikira kitange Haji Ausi Nzinda. Esikidde enzija bbiri olwa jjajjange n'olwa kitange Haji Ausi Nzinda. Obuvunaanyizibwa bwensikidde sookera ddala okugatta oluggya lwa jjajjange n'abazzukulu bange n'okulaba nti tubeera bumu ne bazzukulu bange okugenda mu maaso n'okwekulaakulanya n'okulaakulanya famire yaffe, okulaba nti oluggya lwale Haji Ismail tugenda mu maaso. obuvunaanyizibwa obusinga الرحمن الفاتحة له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم يا رب أنزل عبد آمين. حسن أولئك رفيقا. آمين. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. آمين. ولا تجعل قبره فرة من فرش الجنة. آمين. اللهم أعيذه من عذاب القبر. آمين. من عذاب النار. آمين. مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا يا ذا الحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا يا ذا الحسين. مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا يا ذا الحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا يا ذا الحسين. مرحبا يا نبي سلام عليك مرحبا يا رسول سلام عليك مرحبا مرحبا يا حبيبي يا محمد مرحبا يا عروس رخافقين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا يا ذا الحسين مرحبا. سلام مولانا بابت ملك الثاني بسير والنوران بالبين والغفران محمد خناني صلاة رباني على النبي العدنا محمد صلى الله عليه وسلم بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد حمدت خصاله الثانية صلى الله عليه ناس واسمه عمرو بن عبد المناف واسمه المغيرة الذي يلتمى الارتقاء لعليا. اللهم صل وسلم عليه واسمه جميع سمي بقصد تقاصي في بلاد قطب
وابن عبد الله أجر اللهم قبر الكريم في شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه قريش محمد لا تجيزن وتدين وسلم ليس له مشيء تاينا ميامبا تاينا ملك السجر وليس له إله يحشى ولا رب يرجى بل أحد اليوم يا كويبسا يا نجوجزا يتا هو الله رب العالمين bweyogerako ku mateeka ge oba kumanya ge manene kumanya amanene gagalimu getwogerako getumujjukirako Allah bw'olyogera nawe okaakana yagamba al-Qahhar mukasi yakaka mukadde waffe Alhaji Awusi n'ayingira ettaka naffe ajja tukaka fenna Allah subhanahu wa ta'ala ajja tutwala yensonga lwaki tuli wano tuzza okukusabirako nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam جاءنا من الهدى والبينات يجنا ونوما منوبنيونيوفو ليخرجنا من الظلمات الى النور وكبيرا nga tujja mu kisizo okuteeka mu kitangaala Allah jalla jalaluhu yamutuma ajja abantu mu kisikisa abateeke mu kitangaala ila siratin aziz alhamid abateeke ku kubolewa w'ekitiibwa Allah atenderezebwa buli muntu abitunula omusajja amwogeddeko weebungereza yagambye mu okasooka gye lubeerawo okuba abantu we basaabato e Nagasaki mu Japan terubeeranga olutawekana luli ekyo naye buli muntu atunulanga bw'alaba buli muntu naye olowooza Katonda talaba tubasizzaako ekitabo Qur'ani mwe muli ekitiibwa kyammwe abange temutegeera mukyala wa Firawuna omusajja Firawuna amwesibyeko agambye nti bw'onogaana okukkiriza genda bakufumiti bakutte bakuteekeko ekiyinja maama ye najja neyegalira muwala we Asiya akkiriza Firawuna by'ayagala namugamba maama singa kukkiriza faawo byagamba ne bamutwala gye bagenda omuttira Firawuna waali n'amutunuulira nga bagenda musuulako ejjinja n'agamba ya rabbi ibni li baitan fil janna wanajjini min Firawuna wa amalihi weetaaga mirimu ab'ebitiibwa abasajja bali mu kabbuli bali beetaaga mirimu kubasabira omuntu n'akugamba nti edduwa zino teziriiyo genda osome Qur'an byemaliriza naye genda osome Qur'an hadithi weeziri ezinyonnyola Allah subhanahu wa ta'ala قال سورة التوبة وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين تجعل كل نبي نكبكرزا وكسب كتوندا سنوا بغتكو الله n'ekintu ekirala abaana kyembakuutira abaana ba Haji Awusi obuteerabira taata wonna naffe bakadde baffe abaafa tetubeerabira lwa nsonga yagamba mu Qur'ani mu surati Yasin inna nahnu nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum nti ffe tuzaamu abantu abafudde ffe tuddamu ne tubawa obulamu obulala wa naktubu ma qaddamu wa atharahum ne tuwandiika n'ebyo byakulembesa okukola n'obubufu bwabwe mu bubufu bw'omuntu bwe yafa bwe yaleka siratul hasan ebyafaayo ebirungi ilmu nafi'u ilimu egasa abantu buli weweesa omulungi asigala afuna
wa an laysa lil insani illa ma sa'a taliyo muntu kyagenda kufuna okujjako ekiyakolerera gw'oli mwana waani gw'oli omufuku gwe yakolerera. Wasalamun ala al-mursalin walhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamd. Kadda fisikata musuza yabadde omusomesa waffe olunaku biidhinillah. Waleero no family ne mu Uganda tebakyaddamu kubika awusi Luzinda. Oyo ebye byawedde ne bwe babanga babise awusi Luzinda abamwana oba muzzukulu oba wa family bwe bagenda okubika kati abeera muki abeera mulala naye ayinza okuba gwe oba ayinza okuba nze. Mbuga ku lw'obudde ebigambo naali badde na bingi nekkiriza nze ennaku zino nakyusa iri mu mukama wange sikyajja mu kidaala era ababeera mu bidaala byembeeramu ennaku zino bakimanyi. Nenkubiriza abantu kusaala, nenkubiriza abantu kuwa ssaddaaka sikyabikola. Era nekino ekidaala njangu kigamba nti mwabaagala okusaala musaale n'abataagala kusaala mubirike. Nze omulimu gwenkola gwensinga okumanyikamu ntwala abantu Makka ne Allah ayina abaddu be abasaala nga bannayuganda mwenna bwe muba muganye okusaala terina kimukosa. Olwaleero obusiraamu bwafudde, ensi yaffe yayonoonese okulw'abantu betuwangaala nabo naye nga tulowooza nti bantu naye nga tuli na nsolo. Emitima gy'abantu olwaleero Onaawusi gye yagenda ne banne mu bye baasangayo ebinene bino wammanga. Olunaku lwe yatuukayo Allah yamugamba nti wano wozze la yanfa'u maal, sente teziinaawo mugaso, wala banuun, n'abaana boolesa ku nsi nabo tebalinaawo mugaso. Olina okuba ng'ozze wano biqalbin salim, n'omutima gwo nga muki mulamu. Baganda bange otwogera ku mutima omulamu tetegeeza mutima nti gundi muli yalwadde omutima tumusondera sente bamutwale India bamulongoosa agende Thailand bamulongoosa. Tutegeeza omutima ogutaliiko nsaalwa. Olwaleero mbuga ensaalwa emalezebwa abantu. Efitina yayingidde mu Busiraamu, obunnanfuusi buli mu Busiraamu. Olwaleero obeera n'omuntu nga olwaleero ssaawa zino 7 ali ku kala ndala zigenda okuwera ssaawa 10, abadde owa kiragala kati ku ssaawa 10 nga wa kyenvu. Ekyengera ky'obulamu netusobola okubeera wano ffenna ku mukolo guno ogw'ekitiibwa nga tusabira taata waffe Allah subhanahu wa ta'ala amatendo gonna gage. Tumwebaza ebirungi ebyo byonna byatukolera ne bye tutamanyi, era tumwenenyeze ebyo bye tukola nga tumanyi ne bye tutamanyi. Tumusabe atuwe ebyo bye twagala nga tubimanyi ne bye tutamanyi. Supreme Mufti omumyuka wa Katikkiro Agitwa Kawase, olunaku lwaleero si lwange abamukufu naye nsaba Allah atuwe okugumu. Sebo Mbuga njala okutwala omukisa guno okwebaza ku lwa bannange. Kiseera ke tubaddemu okuva ennaku z'omwezi nga 12 omwezi ogw'omwenda totulekererangako n'omulundi n'ogumu. Mulangira Kalifaani mubadde wamu n'Embuga temutulekererangako. Mumyuka wa Katikkiro abasiraamu b'Ekibuli tusaba mututeeke mu dduwa tunywerere ku siraatwa tataffe kwe yatambuliranga tuleme kumuswaza. Baganda bange ne bannyinaze njagala mbagamba ekigambo kino kansubire nti mwenna mubadde mulina amatu 2. Amatu ago Allah yagabateekako lwa nsonga. Abadde takimanyi nsaba akitegeera olwaleero. Amatu ago kuwulira, okuwuliriza. Buwuliriza kitegeeza nti ogenda kutegeera ebikugambiddwa. Ebigambo Sheikh Yasin byayogedde bitukwatako nnyo. Mbasaba baganda bange tuleme kuswaza kitaffe, tukole ebyo ebitusuubirwamu.
buli muntu yeefumiitiriza amanyi ekimufuula ekyo kyalowooza kyali kiteekwa okuba nga kyekyo ekimwetoolodde, kubanga bwe kitabaawo ekyo kyalowooza kyali tekisobola kubeerawo. So buli muntu mu nnyumba ya Hajji House akimanye nti y'okubeerawo badde balina okubeerawo. Bw'oba ofunye okugezesebwa weekube mu mutima okimanye nti oli muntu, osabe Allah wajja kuwa ekyokuddamu oba ekyokuvvuunuka. Zitaliiwo naye njagala tumwebaze tuti munnaffe yazaala naye yateekateeka, kubanga kino kyokka ekiri wano kikulaga yateekateeka tiyazaala buzaazi. Twagala okwebaza enkolagana ennungi ebadde wakati we ne gavumenti y'e Mengo, era ne twebaza obubaka bwonna obwavudde Mengo. Mwebale nnyo, mwebale kwagala muzzukulu waffe. Ddala n'omusiko ono wa mukwano gwammwe Hajji House Luzinda, kati omugenzi sebo omugenzi okutuuka wano nga twafunye dda omuntu omupya n'obwegendereza obw'ekitalo ayasengejjeddwa, era mbagamba nti yasimbibwa mukadde we. Katube bagumu nti emirimu omugenzi bwe yagikomya omukulu ono nga mukwataganidde wamu agenda kwongerawo maka nga ye musika w'omugenzi Hajji House Luzinda. Ali bweru w'amawanga naye nga mu nkola ey'ekika ekifundikwa twakitaddewo, wakomerawo kigenda kumwambazibwa. Halima Bulyaba ng'omusika we yabadde Nambowa, nga lubuga we ye Nakafu Aisha. Passport mu ofisi yange nga takola appointment, namugamba muzeeyi teweetaaga ki appointment, era nga bw'ajja assistant bange bamuwa kacaayi n'anyumya, namugamba biweddeyo nti biweddeyo, n'atambula n'agenda. Kale we Hajji House Luzinda gwe tuzze okusomera edduwa ate n'okwabiza olumbe. Ekyedduwa mukirabye, omuntu asula mbuga ne Supreme Mufti taba mutene era si mutene, era edduwa tusaba Allah azikole ki ajanukule. Sikiwa nti mwali mulidde ku mpindi n'olwo ekibagana okugirya, sikiwa nti wali owasizza mwannyoko eyeddira empindi n'olwo ekigana okumuwasa. Kiri kintu kimu kyokka, obuwangwa naki n'ennono. Mutambuliraawo, ebyokulya biyitirivu obungi gye biri, temulyanga ku mpindi, temuwasanga kuki kuw'empindi. Eyo yali nteekateeka ya Katonda kukuuma butonde bwansi buno enkuba eno. N'olwekyo ebika bino nteekateeka za Katonda, era ensonga lwaki tugasse wano edduwa ne tuleeta naye abagenda otulaga azze mu bigere. Obubaka bwange eri agenda okukulembera ababwe naye batulaze wano abasika. Omusika nga bagambye bano bakwagalako matu. Bulijjo nkigamba abantu tife twesiimye twazaalibwa bakitaffe nga basiraamu. Tumwebaziza nti alhamdulillahi rabbil alamin. Mbuga obadde oŋŋamba mbunzaala abaana abatategeerekeka, ono naye mwana wange naye tategeerekeka. N'olwekyo era njagala okukulaalira omwana wange era ategeerekeka ye Dr. Kiggundu. Si kujabuzi kusoma dduwa, wabula omu ku basajja abakulu gw'obadde otula naye n'akubuulira kibuli gy'ava ne watuuse wetubalituuse, era ng'abadde atukubiriza temuvanga ekibuli. No twafiiriddwa nnyo, naddala nze nga mu ofiisi yaffe okubeera nga Hajji House mungu yamujjuludde. Mwekikubiriza abaana ba House abadde mugazi mu byenfuna, mugezeeko emaali ye okulaba nga eteekebwa mu nkola ng'eshariya yaffe Busiraamu bweyogera. Banne tubakubiriza, Mungu byakuwadde gezaako okuwandiika, gezaako okutegeeza bikikwatako,
omuntu omukulu yafudde nga munene nnyo naliko ebyogagga binnyo naye nga yakoze ekiraamu si kisayiningi nobooza kyakoze ekyo itasayininzeeko n'abajulizi nabo tebasayininzeeko muga ebino bye byange jala kusomeremu akulongooseemu oba talongoosezza kale omugayina oli mujulizi ku nsonga eno teekako omukono niyo omuntu okubeera mu nsi myaka 7 myaka 8 n'oleka ebizibu mulina ekirala kyemutera okwekwasa ekyenenya ate nga kibi obeera mu nsi emyaka 8 myaka 7 noganza wefanga abaana ebalironda bebaliraba ali kuozadde abaana 20 oba tulina kuolabyemu balala batya abaana bo tebalabamu ojja kufuna obuzibu ng'abasinga obungi boononefu osuubira balalonda atali mwononefu naawe waba munywa mwenge bajja kuwulira munywaki nammwe obungi nge muli abaliwo wano mulabikire awusi wabadde alabikira emunaatukolera ekyo tujja kusigala nga omukwano gwaffe nammwe gujja kutambula bulungi ajongere ku minzaani z'abaddu be bano beyajjulula ebyafaayo bya Hajji House bonna abakulembedde babyogedde nange njagala bwagazi kubikkaatiriza nti byeboogedde mazima meereere. Hajji House awangaalidde ku kibuga wadde ddala weeno naye abadde musajja munnakibuga emyaka gyonna gy'abadde mu nsi n'abanga asobodde okuwangaalirako era n'abanga teyakidduka. Manye ekibuga ekyo kyokya nnyo naye omuntu bw'omulaba ng'asobodde okukibeerako emyaka n'ebisiibo nga talina bamubanja kwekweka kyeweebaza Allah olw'obulamu n'obusobozi bwamuwadde. Abadde asaalira mu muyembe awo nga taguvaako nga kumpi buli swala ya jjuma nga mulamu alina okubeera ekibuli. Naye ekisinga obukulu y'omu ku basajja be nandigambye nti nfanfe abamukadde waffe marehemu Mbuga tiyabeera naye musaawa ennungi n'embi era gwe mpaako obujulizi nti omu ku abo abatono be yatambuliranga n'akyalira mu Ndeeba ne banyumya mbuzi negw'amakerenda. Era Hajji House yakiranga n'akyogera nti Mbuga yankyalirangako nnyo naye simanyi lwaki obadde tojja kundabako nemugabo naye swahaba oyo gwe nakuwa akumala nze ne bwe mbasizze naye njagadde wagazi kakasa nti ddala yali munne yasobola okuba nti Mbuga mu bukulu bwe yasobolanga okutambula n'agenda mu Ndeeba abanyumye ne Hajji House. Yalina emikwano mingi emirala Bahajji Jagwe naye olwaleeta ogera ku Hajji House kyenjagadde omuwaako obujulizi. Hajjati Namwandu era ng'agira n'agendayo Katonda yamuwanga ayogera nnyo naye ng'amusessa n'omusanga awo nga afa enseko. Ne bwe yali agenda India yagenda amusiibula naye ng'olabira ddala olubbi lumuluma nengira Hajji House tiyerabidde mikwano gye. Katikkiro kyayogedde mazima meereere abadde ayagala Obuganda ddala era abadde omu ku banfanfe ba bene Kabaka wa Buganda munne okumala ebbanga ggwanvu era yateranga okugenda okumunyumiza. Ndowooza Mungu yamuwa kitone kubanga naye ng'agira n'amusesa oba yamugambanga ki Allah yamanyi naye mu butonde bwe yoyo Hajji House. Tumwebaza okuba n'omukwano ogwa Namaddala era okuba omwesimbu okwagala eddiini ye n'ensi ye n'abanga Mungu kwamujjulidde. Twebaza ebyo byonna Allah byamusobozesa okukola ng'omuntu era nga tumusaba kujja kwa mwefuuke ennunuzi gy'ali naawe bonna be tuzza okusabira n'okwebaza abaana okumanya mikwano gya Hajji House naye okusingira ddala okumanya nti ng'avuddewo kye bayinza okukola ate kuyita bantu ne tusoma edduwa eno ne tuba nga buli kaseera tumuteeka mu dduwa. Esomeddwa naye tekitegeeza nti ebyokumusabira biweddeyo. Mwe ng'abaana kyabuvunaanyizibwa buli lunaku buli luvannyuma lwa swala buli lwe musobodde okuyita abantu oba obutabayita mulina kuba nga mumusabira kyekyokka omugaso gw'asobola okubafunamu nga temulemaŋŋana. Lina okuba nga lyessanyu lye era kyekijja okuba nga ddala alina omukululo gwe yaleka ogulabika nti omuntu bw'ovaawo nga gwe obadde ekisiikiriza abantu ne beekwata amalaka wabaawo obuzibu naye
tubasaba mumanye nti abazaala abadde omu era waba avuddewo ate mulina kusigala nga muli wamu, mulina kutambulira wamu. Obunnanfuusi omuntu yimirira mu langi gye bakumanyiddemu. Osanga omuntu ng'agamba nti ali mu bano abavuganya naye ate ekirakukuta n'abali mu buyinza. N'ogamba lwaki gwe toyogerera ddala ky'oli? Bw'oba wasala eddiiro sala, tewali musango. Naye baleetera abaana abato obuzibu ne babawaga, babakubya emiggo naye nga ye anoonya kyaggulo. Obunnanfuusi obwo temuli basiraamu bokka, buli mu bannayuganda tweggyemu obunnanfuusi. Yogera ky'okkiririzaamu era yimirira ku ky'okkiririzaamu, tewali buzibu. Akwagala akwagalira okwo n'akukyawa akukyayira okwo, tewali buzibu. Naye ekirala era abantu butaba beesimbu. Onoonya kyaggulo ate n'otandika okulwanyisa abantu etali zitaliyo. Enkya n'oyogera kirala, kumakya n'oyogera kirala. Bw'oba wakulembera umma n'ogamba nti omusajja twamugoba mu bw'amaseeka, omusajja twakola kino, enkya n'ogamba nti ate nze ndi naye, mwamuzizaamu ddi? Luli wali olimba, luli wali onoonya kyaggulo. Ebintu ebyo bituleetera obuzibu. Tojja kukyusa muntu Allah kye yamuwa ne bw'onookola otya. Naye omuntu wensaala okumanya Mungu yabakola abatutaasa. Ti ne bw'asanga embuzi za muliraanwa we nga ziri omuddo ayinza okunyiiga, ti nga wano ziriira wasava, nonga era gwe togenda okulya. Kakati ekikutawanya n'embuzi ya muliraanwa kiki? Naye abantu baffe ensaala zino tuzeggyemu, tumanye nti Allah yagaba, kyatakuwadde tosobola kifuna. Namaliriza ebigambo byange okwebaza nga mpita mu Haji Dumba. Mwebale kutwaniriza. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا وباركنا في تصرفاتنا وباركنا في أشغالنا وباركنا في أعمالنا وباركنا في كل ما نقوم به يا رب العالمين. Dr. Chadde gumanyi nnyo nesa akuwa ekita ekirooba obubizi tunazeeko amaziga. Dr. Chadde musawo Chadde ndowooza badokita baba basawo sobekaamu taata nkubagiza taata nenkubagiza jjajja ye maama wa taata nenkubagiza kati ne bataata bange bali egerenge naye tumanyiganye era tukyamanyiganye Katonda amukuumi Amin. Kulaba kubawerekedde ku mukoddomi wange bawangadde nabo emyaka 2